Olwaleero poliisi efulumizza alipoota ku buzzi bw'emisango ejazibwa mu nnaku z'eggandaalo lya Ssekukkulu okuli olwanga 24, 25 n'26. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kituma Lusoke, ku misango ejazibwa mwafiiramu abantu 55 nga we butuukidde olwaleero abantu 16 be bali mu nkomyo olw'emisango egyekuusa ku ttemu. Twaregisteringa incidents 9 mwemu naye bw'ogerageranya omwaka oguwedde twaregisteringa 10. Alipoota eno eraga nti abantu 12 baafiira mu kulwanagana, 7 baakubibwa biti, 6 ne bafumitibwa ebiso, ate nga 3 baatemebwatemebwa, okukosa ababbira mu mazzi nga baali 2, abaakubibwa abantu olw'okuteeberezebwa okuba abazzi b'emisango baali 2, 5 bejja mu budde nga beetuga, 2 baatugibwa butugibwa, 8 ne bafa ekibwatukira, 4 baafa bulagajjavu, omu baamwokeza mu nnyumba, nga 2 bo ekyabatta kikyanoonyerezebwa, ng'ate omu yaweebwa butwa mu mmere. 9 mwemu gye misango gye tugamba egirimu ekinyusi nti guno gwo gwetaga waliwo n'obulala bubeera eyo ono yalwanye bano beesiseeko akasimu bayombye gibeerayo eyo naye emisango gye tuwulira nti mu lulimi lwaffe olwa CID tugiyita reportable offences. Yayogerera poliisi y'ebidduka Michael Kananula ategeezezza ng'abavuzi b'ebidduka 236 be baakwatibwa mu biseera by'ennaku enkulu olw'okumenya amateeka g'oku nguudo. Abagoba ab'emmotoka ez'enjawulo ab'enkana 236 be baakwatibwa okuva ennaku z'omwezi 23 Desemba okutuuka ennaku z'omwezi 3 leero mu mwaka guno. Ku ludda olulala, poliisi ekoowodde oyo yenna alina amawulire aganaagituusa ku kukwatibwa kw'omusirikale waayo Charles Bahati agabatwalira asobole okugombebwamu obwala ng'ono yakuba ddereeva essasi eryamujja mu budde bwe baali bali mu kalippagano k'ebidduka sabbiiti ewedde. Bahati era tukyamunoonya, of course ajja gezaako okwekweka naye naffe tetutudde. Leero tugenda kusharinga ekifaananyi kye ku mitimbagano tufune engeri gye tumufunzaamu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.